Amanya Namugerwa Suzani, nvudde ku kyalo kirya Saaka, Paris y'e Buyoga. Nze nnambe mubeeramu mu Krisimansi 2025. Neebaza nnyo ababadde batubuuza ebibuuzo, batuyisizza bulungi nnyo era batulaze omutima ogutwagazisa era beebale kuba na kisa, Mukama bawe kye basinga okwagala. Amanya nze Jjuuka Amani, mbeera ku kyalo Luwangabba mu Lwengo District, Paris y'e Makondo. Twebaza nnyo Centenary FM. Nze muwanguzi namba 2 omwaka 2025. Mwatu naffe mu kutandika twali tulowooza nti ebintu oba byakiwaani nga tuwulira abamu babitta abalala ne bigaana ne tugamba oba abamu babalagirira. Era nze ndi musanyufu nnyo nga gye nkomezza. Naye mbasuubiza omwaka ogujja ngenda beera namba 1 kuba okunoonyereza kati ngenda kwongeramu. Amanya Nalukwago Kasarini, namba 3 ekyalo Kamenyamiggo, mbiridde mu parish y'e Nkoni. Twebaza nnyo Centenary FM. Erinnya Ntambazi Anthony nga nvudde Kyabwamba mu parish y'e Matete. Ankutte namba 4 ku Centenary wano mubeera mu Christmas. Senabale Sala, nvudde Kitovu Road, Kitovu Paris, nkutte namba 5. Twebaza nnyo Centenary Radio. Regan Kiganda Jemba, nvidde mu Saza Parish, nkutte namba 6. Twebaza nnyo Centenary Radio lwenteekateeka eno. Abawanguzi babeera mu Christmas omwaka 2025. Twebaza nnyo Centenary Radio olwenteekateeka eno.